Olwaleero lweziweze ennaku nnya ng'ebizimbe sako n'amaduuka mu kibuga Kampala bigaddwa mu kwekalakaasa kw'abasuubuzi kwe balimu nga bawakanya eky'emisolo egibabinikibwa gye bagamba nti gibateerwako kubalemesa kukola gyabwe. Kyokka oyinza okugamba nti okuggalawo kw'amaduuka kwawadde abatembeeyi ekyanya anti buli lukya beeyongera okweyiwa mu bibangirizi ku mbalaza z'amaduuka sako ne mu nguudo okusobola okwenogera ku nnusu. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo n'okutuusa kati tebamanyi kituufu kigenda mu maaso. Ffe tulina mu kwekalakaasa naye ne bye twekalakaasizaako tetubimanyi. Tetumanyi oba omusolo oba ifiriisi oba byebiki tetubimanyi tetubitegeera. Tuli kwekalakaasa naye nga tetumanyi mazima mbu twekalakaasa ku ki oba twekalakaasa over what mbu tetumanyi kiriwo, tetumanyi bagagga banagulawo ddi maduuka nga weesanga weyabayi mbu tumaze ennaku nnya tetulikola tetuli kuyingiza ssente nga tetumanyi na kiri mu ggwanga. Naye nze kale nze eby'emisolo sibitegeera bulungi, simanya Infinix, sibitegeera siwuliranga nako. Mbu ebituuse kati baakwerya enkuta nga n'olwekyo baagala bannaabwe batuuse bulungi obubaka bwabwe nga batuuse w'omukulembeze w'eggwanga. Okuva we twaggalawo y'embeera mbi, akaliro katuyiseemu, tutambuza bigere okuva okujja mu tawuni tuzze tuyiyeeyiye n'ekyokulya tetuyina. Mbeerayo si nnungi nga naawe wokimanyi you can't live nga tokola toli kuyingiza ate nga Kampala tulina kye bayita daily expense. Kati zimu etisi nina famire tetukyakola balandiroodi batubanja. Nsaba Busayi Museveni omusolo ogwo simanyi ifiriisi bijireko ddala omusolo gwe tuwenaka wagumala. N'ebyokwerinda ku bizimbe nabyo byongedde okunywezebwa anti tewali akkirizibwa kuyingira. Naye ate kati tetulina we tuyita olaba ebizimbe bigale tetusobola yingira oba naffe oba tusobola kujjayo akapale n'okaleeta wano ku street n'okatunda naye tosobola. Tetukkiriza muntu yenna n'owabajjamu ebintu byonna era omuntu yenna alina edduuka wano abeere ng'akimanyi nti edduuka lye riseefu. Sekirite okubeera enywevu omuntu abeera n'edduuka lye n'alireka wano ng'asula wakiso naye ng'edduuka lye erimu ebintu bya miliyoni nga 600. Kati tojja kukkiriza omuntu buli asanga ayingire mu kizimbe eryo edduuka ly'omuntu eryo terijja kubeera seefu. N'abo be battira ku liiso okuyingira bawerekerwako bakuumi. Tumuwa security emugayidinga n'amakinga sure nti ajjamu akantu ako ne baddamu ne baggalawo. Teri kujjamu kintu kyonna toba kufulumya maali ku lw'ensonga kwati tumanyi omubbi n'atali mubbi. Ffe ekizimbe twakiggala mpaka bannaffe bagambira nti Kampala tugiguddewo. Abasuubuzi olwaleero basimbudde mu Ndeeba ku Popo gye bakungaanidde ku nkya ya leero okwolekera omukulembeze w'eggwanga Entebbe okumusisinkana banja ensonga zaabwe. Nga tugenda mu State House Entebbe era batulindiridde. Naye nge olwaleero lugenda ku matalinga eggwanga liggulwawo oba lisigala nga liggaddwawo. Tuli ddoboozi ly'abasuubuzi era tugenda kulemera ku kintu ekyo. Tetutegeera ifiriisi tetwagala pulezidenti atutaase atutunuyemu ku ifiriisi. Ekigambo kiri nti ifiriisi efiiriza bw'okimalayo era oli bwakugamba nti ifiriiza omuddamu nti efiiriza. Kyokka nga bakyalinda bannaabwe poliisi kati ebalemesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe olw'okubagobaganya nti tebafunye lukusa olukungaanira mu kifo kino mu butongole. Beba minisita atugambye tuli tu meeting wano eno ate ne batukozesa amaanyi otutaagala ku meeting minisita kati walabika waliwo ekkobaane kubanga mulimu abantu batulantinzeemu. Kati essuubi ly'amaduuka okuggulwawo liri mu mawulire aganava mu nsinkano bano gye balimu n'omukulembeze w'eggwanga. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.